waliwo ebintu byolaba nze nakula ndi muwagizi w'NRM kubanga muzadde wange n'omubaka wange bawagizi ba NRM era kitange nkuze ekyamaani wa NRM ku kyalo okutuusa obudde buno naye waliwo ensonga z'olaba ezikunyigiriza ng'omuntu era nali njogerako n'omubaka ne mugamba tuli mu NRM lwakuba gwe essaawa zino naye ebintu ebigenda mu NRM nga gwalina ng'omuntu kubanga aba General Ashande balinga abataze kuba kalulu balinga abaze mu lutalo era banaye mutusabire bakozesa amaje bakozesa mundu waliwo incident yaliwo ku Sunday jo ngo president yajja bayita abantu ku kanisa kutesa jali azimbi ne bagenda yo bayita bamu ne bagamba president wabajja ku kisaawe wafefena era tulina kuba okumwaniriza nga abantu ba NRM bwe bayita bagenda ku kanisa ffe tetwagenda ate bwe twajja tusinka ne president waffe nga abawagizi ba NRM ku kisaawe ne batukugira mbu temulina kujja kulaba president olw'okuba muli Bassekikubo ate nga Honorable Ssekikubo ye mubaka w'Emiyaga ate wa NRM kati otugamba otya mutemujja kulaba president ekyomukisa omulungi omuntu atuvuganya we bamuwa omuzindaalo talina na nsonga gye wamubaka mukulembeze w'eggwanga nti ye tunyigiriza nga bannalwa emiyaga ne bamuwa omuntu yandinyonyodde omukulembeze w'eggwanga ensonga zaffe omuzindaalo ne batandika mulwanyisa ate ekibinja kikye nalaba ekyali kisituddewo nalabo Ssekikubo ku mugongo ate kati bwana Saamu njagala okutegeeza ffe twagenda nga abawagizi ba Honorable Ssekikubo bwe twatuuka esemba buli mu tawuni abantu besemba buli mu tawuni bokka ne bamutujjako ne bamusitula ne abesemba buli mu tawuni atamulonda ne bamutujjako ne bagenda mwe mukyagayalirira kano mwe mukyamuzanyisa katubalaga amaanyi ge ne bamusitula mpaka ku kisaawe ekyawa ekyesemba buli wali president yesewo nawulyanga bayimba mwina amagye tuyina abantu we bali tebalina maanyi kye balina amaanyi ge balina gamundu kubanga nawulidde General Mulamba banayi munatusonyiwa kati mpulidde statement ya General Muhoozi kati ye General waffe gwe tuyina toyinza kuyimirira n'ogenda ku platform ku groups ezibeera mu sazalyo n'ogamba mbu yafunyeeko information mbu ffe abawagizi ba Ssekikubo twabadde mu meeting ku kisaawe saawa 8 ez'ekiro nga tuteekateeka ogenda nga bwe tutta omuntu omu kubabe imagine saawa 8 muli kuna ku kisaawe muli kuteesa kutta bantu naye n'agamba nti abawagizi bange kasita wafaayo omuntu omu mujje tulumbe wa Honorable Ssekikubo tukube ennyumba tugimalewo watyanga bo be baagala okutta omuntu nga baagala okwekwa kibaagala era ekyo kyaleeta mbu tukube ennyumba tugimalewo bwe tumaliriza okuba ennyumba ntugijjawo naye tumukube atoloke ne bwe mulaba omuntu ng'alina ejjambiya mumukwate musibe emiguu tumutwale tumusibe Lwashanda amagye yagawumula nga mulaba n'abasirikale ne muntu abajjawo bwana Saamu nange kyenneebuuza ekyo atambula atya n'amagye ng'ate yawummula naye mutusabire nnyo kubanga we tulaga si watuufu toyinza kuŋŋamba omuntu kubanga wano tulina abasirikale abawummula naye nga balina mu kalulu nga Meja Kakooza musajja toyinza mulaba nga akutte yadde pista gitunuze mu bantu ate nga munnamagye senior officer Meja naye toyinza bimulabamu ebyo eyo abeewammwe amagye bagakozesa batya bwana Saamu siina bwe nyinza kikunyonyola kubanga amagye go webale nnyo semwogere nja kuddamu nkuobudde twogere ku kyaba kansala